أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله خالق الوجود من العدم وجاعل النور من الظلم ومخرج الصبر من الألم وملقي التوبة على الندم، فنشكره على المصائب كما نشكره على النعم، ونصلي ونسلم على رسوله الأكرم ذي الشرف الأشم والنور الأتم والكتاب المحكم، وكمال النبيين والخاتم سيد ولد آدم الذي بشر به عيسى بن مريم ودعا لبعثته إبراهيم عليه السلام حين كان يرفع قواعد بيت الله المحرم، فصلى الله عليه وعلى أتباعه خير الأمم الذين بارك الله بهم كافة الناس العرب منهم والعجم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله عز وجل كما أمرنا في كتابه حيث قال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم حيث قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. يقول الله تعالى في كتابه الكريم بعد أن أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله، واللهم اجعلنا من الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، آمين يا رب العالمين. amatenda amajjuvu agatalina bukendeevu bwonna tugatera nago Allahu subhanahu wa ta'ala, omusaasizi ow'ekisa ekingi, nannyini kwongera nze naawe mukisa okubanga tuli balamu, n'omukisa ogusinga ogwo okubanga tuli abantu abasiraamu. Allahu subhanahu wa ta'ala tandeseewo naawe kuba nti ffe abasinga obulungi mu maaso ge, era abo baatutte okumusisinkana si be basinga obubi mu maaso ge. Ekindesezaawo nze naawe kulaba nti twongera okunyweza enkolagana yaffe ne Allahu subhanahu wa ta'ala, nga twongera ku mirimu gyaffe emirungi, nga n'okwenenyeza ensobi ze tukola olubereberye kwotadde. Ke kamu ku bubonero obulaga nti Allahu subhanahu wa ta'ala atwagala. Akabonero akalala akalaga nti Allahu subhanahu wa ta'ala atwagala bwe yatuteeka ku nsi teyatulekerera, kuba tetwanditegedde biki bye twandikoze kulaba nga tusimisa Allahu subhanahu wa ta'ala. Tetwanditegedde biki bye twandikoze okulaba nga tutuuka maaso ga Allahu subhanahu wa ta'ala nga radiyatan mardiya, nga musiimu naffe, nga ate naffe tuli basiimu gyali. Wabula yatutumira omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam eri agenda okutunnyonnyola amateeka ga Allahu subhanahu wa ta'ala n'okututegeeza biki bye tusaanidde okukola okulaba nga tufuna obuwanguzi wano ku nsi ne ku lunaku olw'enkomerero. Nabwekityo omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam omulimu ogwamuweebwa yagutuusa maanyi. Teyali yekka, awamu n'abantu b'ennyumba ye ne basahaba be n'abantu bonna abazze batambuza eddiini eno okututuukako olwaleero, nga tusaba Allahu subhanahu wa ta'ala bonna abeerenga abasiima, bonna abeerenga abasaasira, n'abo abanagitwala mu maaso okutuusiza ddala olunaku olw'enkomerero. Allahumma amin. Nkutira omwoyo gwange n'egyammwe okubeera nga twekuuma amateeka ga Allahu subhanahu wa ta'ala nga bw'atutegeeza mu Qur'an: ya ayyuha alladhina amanu, abange mmwe abakkiriza, ittaqullaha haqqa tuqatih, mubeere nga mwekuuma amateeka ga Allahu subhanahu wa ta'ala mu butuufu bw'okugeekuuma. Allahu subhanahu wa ta'ala bw'aba ayita abakkiriza ate n'abalagira okutya Allahu subhanahu wa ta'ala, n'abalagira okwekuuma amateeka ga Allahu subhanahu wa ta'ala, kiba kitegeeza nti etteeka ly'okutya Allahu subhanahu wa ta'ala n'okwekuuma amateeka ge teriyina gwe litaliza. Bw'abanga Allah ayise bakkiriza
bewandigambye nti aboredde bamutya ate n'abagamba abange mmwe abakkiriza mulina okubeera nga mwekuba amateeka ga Allah kiba kitegeeza ate ggwe atali mukkiriza etteeka lino lirina kukoona nnyo kubanga Allah subhanahu wa ta'ala bw'agamba ya ayuha alladhina amanu ayogera n'abantu abakkiriza ayogera n'abantu abalina obunnanfuusi mu mitima gyabwe kiba kitegeeza nti nze naawe tulina okweceekinga bw'abanga Allah agambye omuntu omukkiriza yekuuma amateeka ge abeere nga amutya kiba kitegeeza nti omuntu ate alina obukendeevu mu bukkiriza etteeka lino liba limukwata nnyo alina okuba nga yekuuma amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'atuwa amakulu ge gamu mwemu ku hadithi ze nga bw'atutegeeza nti ittaqillaha haythuma kunt, beera nga weekuuma amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala wonna w'oba oli. Okwekuuma amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala n'okutegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala antambulizaako amaaso wonna wendi kikolo mu bikolo by'eddiini eno. Omuntu okutegeera nti buli kyonna kye mba nkola sifuddeeyo ndi mu kifo ki, sifuddeeyo neetooloddwa bantu ki, okutya kwa Allah subhanahu wa ta'ala kulina kumbeera mu mutima era nina okubeera nga nkukolerako. Watbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha. Mbaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'atutegeeza nti n'omulimu omubi gw'oba okoze gugoberezeko omulimu omulungi. Ogwo omulimu omulungi gujja kusangulawo omulimu omubi. Wa khaliqi nnaasa bikhuluqin hasan, n'empisa z'omu bantu enkolagana yo n'abantu ebeera enkolagana ey'obuvunaanyizibwa, enkolagana ey'ekitiibwa, enkolagana ey'emirembe ennungi. Khutuba yaffe ey'olwaleero insha Allah tugenda kujja ekyokuyiga mu aya emu mu Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala ng'ategeeza omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nga nabwe kityo etteeka lino litubuna ffenna nti waqaala rabbukum, omulezi wammwe yagamba ud'uuni astajib lakum, munsabe nja kubaanukula. Inna allazina yastakbiruuna an ibadati, mazima ddala abantu abeekuluntaza nga tebaagala kunsaba, sayadkhuluuna jahannama dakhirin, bagenda kuyingirizibwa omuliro jahannam mu mbeera eswaza. Khutuba yaffe ey'olwaleero njagala tubeeko bye tuyiga bikwatagana n'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba okusaba Allah tukitegedde kikulu nti n'omuntu eyeekuluntaza awulira nti tayagala kusaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amusuubiza omuliro gwagenda okuyingizibwamu nga muswavu. Kati biki ebyetooloddwa okusaba Allah subhanahu wa ta'ala? Kubanga ensonga y'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala, munzikirize baganda bange, bannyinaze, bataata ne bamaama, mbategeeze nti ebimu ku bintu ebireetedde abantu okuggwamu essuubi mu nkolagana yabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala y'engeri gye bategeeramu ensonga y'edduwa. Ng'obuzibu obusooka buviira ddala ku bantu nga nze ayimiridde wano olwaleero nenkeera ku makya nentegeeza abantu nti abange musabe Allah kyonna kye mwagala agenda kukibawa. Omuntu n'asaba Allah subhanahu wa ta'ala okumala emyaka 5 okumala emyaka 10 nga ali ku kigambo kimu, imaamu wange yaŋŋamba nsabe Allah agenda kukimpa. Qur'ani yonna ne bw'ogibikula okuva gyetandikira mpaka gyeggwera, Allah subhanahu wa ta'ala tatusuubizangako kutuwa bye tumusabye. Kyenjagala okusooka okuddamu olwaleero, ensonga esooka gyerina okutegeera ku dduwa nti Allah subhanahu wa ta'ala buli lw'owanika emikono okumusaba kyonna ky'omusabye takusuubizangako nti agenda kukuwa ky'omusabye. Allah subhanahu wa ta'ala kiki yatusuubiza? Yatusuubiza ud'uuni astajib lakum, musabe dduwa, musabe byonna bye mwagala nja kubaanukula. Allah subhanahu wa ta'ala yatusuubiza kumwanukula, ate ffe bwe tuyimirira mu maaso g'abantu tubagamba musabe Allah agenda kubawa bye musabye. Abantu abalinga nze mbeewaza, tosuubiza abantu Allah ky'ataabasuubiza. Kuba batakifuna nga ggwe wakibasuubiza, nga ggwe wabagamba nti Allah agenda kukibawa, essuubi tebalijjaawo mu ggwe, essuubi balijjaawo mu Allah subhanahu wa ta'ala. Kati kiba kya mpisa, kiba kya buvunaanyizibwa okwetegereza biki Allah subhanahu wa ta'ala byatutegeereza mu Qur'an. Allah subhanahu wa ta'ala kikyatugambye so si ani akiŋŋambye. Allah subhanahu wa ta'ala bw'aba atusuubizza
kutwanukula toyina lukusa kutusuubiza nti agenda tuwa bye tumusabye nga ye kennyini atusuubiza kutwanukula. Kati ebintu ebikwatagana n'edduwa baganda bange bannyinaze bataata ne bamaama mukkiriza olwaleero mbawa ensonga nga 4 ku 5 ezikwatagana ku dduwa tutegeere butya mpisa ki gye tulina okubeeramu, bintu ki bye tulina okubeera nabyo mu mutwe nga tonnatuula wansi kuwanika mikono kusaba Allahu subhanahu wa ta'ala. Nga nabwe ekyo ekisoose kyekyo kyenkutegeezezza buli lw'owanika emikono okusaba si kumalamu ssuubi nga bw'ogenda okiraba mu maaso mu khutuba. Allahu subhanahu wa ta'ala takusuubiza muwa ky'omusabye, kubanga nabwe kityo ensonga yange esooka gye njagala okutuusaako nkujjukiza nti buli lw'owanika emikono okusaba Allah osaba busabi, toli mu kulagira, toli mu kuteekayo oda ku dduuka nti banteera ebintu ku booda bandeetere, toli mu kulagira Allahu subhanahu wa ta'ala, osaba musabe. Omuntu olwaleero enkulaakulana nga bwe zze mu nsi tweyongedde okwagala ebintu ebingi nga birungi mu bwangu mu bunnambiro. Nti olunaku olwaleero we mba neetaaga emmere nyinza n'obuteetaaga genda mu woteeri nkwata bukwasi simu yange ng'emmere eva yonna gyeri n'entuukako, nkwata bukwasi simu yange n'enkubira olwa booda ne muyita najja n'antwala. Edda twetambuliranga oba oliawo n'otambula n'otuuka ku stage omuntu akutwale, naye nzigyeko mu kulaakulana ebintu bye wandigenze n'ofuna obyagala mu bwangu. Yensonga lwaki waliwo n'emikutu ku ssimu ng'osaba ekintu ekiri ebunaayira ne kikutuukako, nekivaayo ne gye kivudde ne kijja gy'oli. Kati embeera ng'eyo bw'ejjanga egenda mu maaso mu bantu tulowooza nti enkolagana y'emu gye tulina n'emikutu kwe tutumiza ebintu ku maduuka, y'enkolagana y'emu gye tugenda okubeera nayo ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Ng'era omuntu alowooza nti bw'awanika emikono alina oda gy'ataddeyo ku dduuka bamuweereza ebintu. Nkujja Allahu subhanahu wa ta'ala tusaba musabe, wadde nga mu lulimi oluwarabu edduwa eyo olabikanga alagira rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana, ai Allah mulezi waffe tuwe ebirungi mu dunya, olabikanga alagira. Kankuwa ekyokulabirako, omuntu wabanga omuwa ekitiibwa, muntu mukulu, omuntu omussaamu ekitiibwa eky'amaanyi, singa akusaba bw'obaamu n'ensa entonotono okusaba kwe okutwala nga kiragiro. Singa omuntu gw'osaamu ekitiibwa akugamba nti ntidde kukaluubiriza naye wandindeeteddeko engatto zange, ogamba bugambi olagidde taata, n'otambula n'ogenda n'oleeta engatto wadde ng'alabikanga abadde akusaba obusabi. Nabwe kityo ekinyume kyakyo kituufu nti gwe omwana omuto bw'ogenda ewa taatawo n'omugamba nti nsaba school fees bampe school fees, olabikanga alagira. Naye kituufu kiri nti ebbanga ly'omala ng'oli wa wansi ku gw'oyogera naye ne bw'obanga alagira, ekituufu kiri nti oba osaba. Kati tetwerabira kintu ekyo nti bwe mba mpanisa emikono nga nsaba Allahu subhanahu wa ta'ala nsaba musabe, siri mu kumulagira, siri mu kuteekayo oda. Nga nabwe ekityo bwe mba ndi mu kusaba, okusaba kwonna kulina embeera bbiri. Okusaba kwonna kwe tulina wakati waffe ng'abantu kulina embeera bbiri. Embeera esooka okukuwa ky'osabye oba obutakikuwa. Bw'osaba omulimu tekitegeeza nti bagenda gukuwa, kuba osabye busabi, baddembe okugukuwa baddembe okugukumma. Bw'osaba omwana omuwala ng'oyagala kumuwasa osabye musabi, baddembe omukuwa baddembe omukumma. Eyo enkolagana y'okusaba wakati waffe ng'abantu. Wabula amawulire ag'essanyu nti okusaba kwa Allahu subhanahu wa ta'ala buli lw'osaba Allahu subhanahu wa ta'ala agenda kukwanukula, tagenda kukuleka ngalonsa. Wabula nkiddamu Allahu subhanahu wa ta'ala tansuubizangako, takusuubizangako okukuwa kyonna ky'oba omusabye, kubanga bwe kiba bwe kityo kiba kitegeeza nti Allah omufudde jumya, kiba kitegeeza nti Allah omufudde mukutu gw'otumiza by'oyagala. Tugowanika buwanisi mikono n'ogamba nti ayi Allah mpa Range Rover n'agikuwa. Si bw'atyo bw'akola. Kankuwa ekyokulabirako, omwana omuto abeera mu klaasi nga ya wansi ali mu P2 najja akusaba essimu ey'obukadde 12. Amazima gali nti ne bw'obanga essente ezo ozirina, kuba omuntu yandibadde agamba ssente sizirina siyinza mugulira ssimu, naye amazima gali nti ssente ne bw'oba ozirina weesikamuko.
kubanga wadde sentence lina ono omwana essimu tajeetaaga. Omwana alina emyaka 8, alina emyaka 6, essimu ey'obukadde 12 wadde mbulina amazima gali tajeetaaga. Olaba gwe omuntu omukulu okitegedde bw'otyo nti wadde obusobozi obulina obuwa omwana kyonna ky'aba asabye, wabula togenda kimuwa olw'okuba otegeera okumusinga, omanye ebimugasa n'ebitamugasa. Watya Allahu subhanahu wa ta'ala. Singa omuntu wano ku nsi akeera ku makya ng'abaana be kyonna kye basaba abawa buwi, tulina engombe egamba oyo omusajja abaana be yabakuza bubi, buli kye baagala akibakola atya? Akibawa. Bwebanga y'ensonga embeera gy'oyinza okwogera ku muntu awa abantu buli kye baagala, buli kye basaba, kiba kitegeeza nti omuzadde bw'aba ayonoonye omwana n'okumuwa buli ky'ayagala, kiba kitegeeza nti nze naawe Allah okutuwa buli kye twagala aba atwonoona, aba tatuleze bulungi ng'ate tumuyise rabbuna, ye mulezi waffe. Endere ennungi kwe kutegeera nti wadde omuntu asabye ekintu akyagala, okusinziira bwe mulaba nga nze ali mu kumulera, ekintu kino si kirungi gy'ali, ngenda kumwanukula so si kumwanukula na kumuwa kyansabye. Engeri gyendi nti nzaalera nzaamanyi ki kye ngenda omuwa. Yensonga lwaki Allahu subhanahu wa ta'ala bw'aba atusuubiza mu Qur'an tatusuubiza tuwa bye tumusabye, atusuubiza kutwanukula. Ensonga ey'okubiri, igwe okutuula wansi n'owanika emikono osabe Allahu subhanahu wa ta'ala, ekyo kya bbeeyi nnyo n'okusinga okufuna kyonna ky'osabye Allah. Igwe okufisaayo eddakiika 5 osabe Allahu subhanahu wa ta'ala akuwe ezzadde eddungi, akuwe omukyalo omulungi, akuwe omulimu omulungi, ng'otudde wansi ku mukeeka osaba Allahu subhanahu wa ta'ala, ekyo kya bbeeyi n'okusinga okukuwa kyonna ky'oba omusabye. Ogwo omukisa Allah gwakuwadde, igwe okutegeera nti Allah gw'olina okusaba n'otula wansi ku mukeeka n'omusaba, ekyo kya bbeeyi n'okusinga omulimu omulungi gw'osaba. Kankuwa ekyokulabirako, singa nkeera ku makya ne mbagamba nti mwenna muwandiike bye mwagala okusaba omukulembeze w'eggwanga, mwenna ne mbiwandiika kapapula nga nze mbasuubiza nti ngenda genda w'omukulembeze w'eggwanga mbibaleetere, naye nga mazima gali nti mugamba oyo talina ngeri gy'agenda kusinkana omukulembeze wa ggwanga nga amusangewa, nga mwenna mukakaza sirina gye ngenda musanga, naye ne muwandiika buwandiisa obupapula ngendeyo. Muba muli awo ku TV ne mundaba ku mawulire n'obupapula bwammwe mutadde mu bbaasa, nyingira ofiisi y'omukulembeze w'eggwanga, n'abakamera ne babagamba nti emboozi abo gye bagenda okunyumya temukkirizibwa gikwata, musigale ebweru, omukulembeze w'eggwanga ayogeremuko ne mukwano gwe. Imwe ababadde bawakana nti sirina nkolagana na mukulembeze w'eggwanga mba mmaze okubateeba, era bwe bukeera ku makya nenvaayo nga mmaze okunyumyamu n'omukulembeze w'eggwanga nenkomawo gye muli ne mbagamba amazima gali nti nanyumizaamu n'omukulembeze w'eggwanga, naye amazima gali nti mu byonna gye twasabye tewali kyatuwadde. Oli mu khutuba tokkirizibwa kunnyanukula, naye ensonga eri emu, bw'oba obadde owakana nti sirina nkolagana na mukulembeze wa ggwanga nenkulaga ku TV nga naawe ondabye bulungi nnyumya n'omukulembeze w'eggwanga mu kasenge, batuleesayo babiri nga ne bannamawulire tebabaagalayo, nenkomawo wano wadde omukulembeze teyampadde bye mwamusabye, sisigala kyekimu mu maaso gammwe. Mbeera muntu wa bbeeyi, muntandika kunkwatanga gold, omuntu alina akakwate ku mukulembeze w'eggwanga, mutandika kundabanga ambasada kuba ndi wankizo, njumya n'omukulembeze w'eggwanga nga n'abakamera tebaliiyo. Yahe, siri mu kwogera ku mukulembeze wa ggwanga, ndi mu kwogera ku Allahu subhanahu wa ta'ala, omulezi wange, omulezi wo atulabiridde okuva nga tukyali bato. Laba bwe tutuuse, laba bye tufunye mu bulamu, laba amagezi ge tulina, laba famire ze tulina, laba abakyala be tulina, laba embeera mwe tuwangaalira. Allahu subhanahu wa ta'ala yatutaddaawo. Bw'abanga omuntu asisinkanye omukulembeze w'eggwanga toyinza sigala ng'omulaba kyekimu wadde nga takuwadde by'omusabye. Lwaki omuntu asaba Allahu subhanahu wa ta'ala akitwala nga kya bunyoomoofu ne bw'aba tamuwadde byamusabye? Kwe kutegeeza nti akaseera k'otuulamu wansi n'onyumyamuko n'omulezi w'ebitonde byonna, n'onyumyamuko n'omuntu eyatonda eggulu n'ensi,
n'onyumyamuko n'omuntu mu mikono gye omuli ejjana n'omuliro, kiba kitegeeza nti inze naawe tulina kubeera nga tuwulira nnyo essanyu nga tuyogera ne Allahu subhanahu wa ta'ala n'okusinga Allah okutuwa bye twagala, n'okusinga Allah okutuwa bye tumusabye. Kiba kitegeeza nti omuntu buli lwakitegeera nti wano ndi mukuwanika emikono ndi mukwogera ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Omuntu bw'obanga otudde nga oyogera n'omukulembeze w'eggwanga, oyogera ne MP, oyogera ne taatawo, weewombeeka kuba okitegeera nti omuntu gw'oyogera naye w'amaanyi, wa nkizo. Kati wano oyogera ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Lwaki aba tokitwala nti akaseera kano ka muwendo? Yensonga lwaki abatusookawo abalongoofu basabanga edduwa nga balina kye basaba Allah, ne basaba Allah tabaanukula, tabawa kye basabye. Akera kumakya n'asaba ayi Allah nsaba ompe ennyumba ennungi, n'addamu era n'asaba ayi Allah nsaba togimpa, saagala ogimpe nsigale nga nkonkona ku mulyango gwo, kubanga emirundi gye nsigala nga nkusaba ayi Allah, emirundi gye nsigala nga tompadde ennyumba, ngenda kusigala wano ku mulyango gwo nga nkonkona, ngenda kusigala nga nsaba, kubanga akaseera wensabira ka muwendo nnyo n'okusinga ennyumba ennungi gye nsaba. Kati bwe tuba tutudde wansi nga tuli mu kusaba Allahu subhanahu wa ta'ala, tukitegere nti aka akaseera ka muwendo nnyo n'okusinga byonna bye ndi mu kusaba Allahu subhanahu wa ta'ala mpe, kubanga gwe ndi mu kwogera naye si MP, si taata wange, si mukulembeze wa ggwanga, gwe ndi mu kwogera naye ye mulenzi w'ebitonde byonna. Bwe mbanga nfunye akakisa nga ndi mu kwogera naye, twetegeeza nti ekyo kya muwendo, ne bw'atampa kye musabye, amazima gali nti Allahu subhanahu wa ta'ala aba anteereddewo omuwaatwa gw'ogenda okwewuliramu nti ndi w'amaanyi kubanga njogerezeganya naye direct subhanahu wa ta'ala. Nsonga eyokusatu, nga bwe mbategeezezza nti bw'osaba Allahu subhanahu wa ta'ala, bw'osaba abantu wano ku nsi biba bibiri, okuwa oba obutakuwa, okukumma kyonna ky'oba osabye. Amawulire amalungi Allahu subhanahu wa ta'ala ye buli lw'omusaba yatusuubiza nti ajja kutwanukula, wabula ennyanukula ya Allahu subhanahu wa ta'ala eri kusinzira nga ye bw'ayagala, so singa nze nawe bwe twagala. Allahu subhanahu wa ta'ala bw'aba ayanukula okusinzira ku ye ky'alaba, so si ggwe ky'olaba. Yensonga lwaki omulimu gwange n'omulimu gwo gwakusaba Allahu subhanahu wa ta'ala tononooza nnyanukula ya Allahu subhanahu wa ta'ala, kuba yakusuubiza nti agenda kuwanukula. Abaffe wulire embeera zino wammanga Allahu subhanahu wa ta'ala mwayanukulira edduwa zaffe. Embeera esooka, Allah asobola okukuwa ky'omusabye mu bunnambiro, nga bw'okimusabye n'akikuwa. Allah kirinako obusobozi, y'embeera esooka. Embeera ey'okubiri, Allah ayinza okukuwa ky'omusabye si mu kaseera kano, n'akulindiriza akikuwe mu kaseera akaddako k'atakugambye. Mbeera yakubiri. Embeera ey'okusatu, Allahu subhanahu wa ta'ala ayinza obutakuwa ky'omusabye n'akukyusizaamu n'akuwa ekisinga ky'osabye, n'akikuwa ekisinga ky'omusabye. Allahu subhanahu wa ta'ala mu mbeera ey'okuna ayinza okusonyiwa amazambi agajja mu ekyo ky'omusabye n'atakikuwa. Osabye ennyumba ennungi, osabye emmotoka ennungi, Allah n'agamba sigenda kuwa mmotoka, nengenda kusonyiwa amazambi agali mu buzito bw'emmotoka nga gwe woogiraba. Allahu subhanahu wa ta'ala asobola okukuwa emirimu ku lunaku olw'enkomerero n'akulinnyisa amadaala okusinziira ku dduwa ze wasoma, Allah n'atakuwa ky'omusabye wano ku nsi, n'akulinnyisa amadaala ku lunaku olw'enkomerero. Oba Allahu subhanahu wa ta'ala ng'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam bw'atutegeeza, Allah okukyusa ekizibu ekibadde kijja mu bulamu bwe, Allah n'akijjawo n'atamuwa ky'asabye, n'amuggyirawo obuzibu obwo. Kakubuza ebibuuzo bisatu, bibiri oba bisatu, otegere ensonga eno gye ndi mu kwogerako. Otegere nti mazima ddala ensonga z'okwanukula tulina kuzirekera Allahu subhanahu wa ta'ala, omulimu ogwange n'ogugwo gwa kumusaba. Bw'obanga olimu akatya Allahu subhanahu wa ta'ala, singa Allah akugamba nti okuwa emmotoka ennene gy'onsaba ey'obukadde ebisatu n'okusonyiwa amazambi gwo gonna mu bulamu bwo, kikyolondawo? Oli mu Khutuba tonnyanukula, naye bw'oba olimu akatya Allah ogambe emmotoka sirina kyenjagaza, ayi Allah nsonyiwa amazambi. Osabye emmotoka ya bukadde bisatu, Allah akugambye sigenda kuwa emmotoka ya bukadde bisatu, kankugirewo kansa, kankugirewo kookolo, agenda okutwalira obukadde ebitaano okujjanjaba. Allah n'amukugirawo, igwe tokimanyi.
otudde wansi oli mu kukaaba ogamba nga Allah bw'atakuzeemu omusajja emmotoka emyaka 10 yakulaganyisa nti agenda gikuwa ddi. Twetonda okubasuubiza Allah by'ataabasuubiza, kuba Allah tatusuubizangako kutuwa bye tumusabye. Abakutuwa buli kye tumusabye kyategeeza nti si mulezi mulungi, kuba omuntu aleera obuntu obulungi tamuwa buli kyamusabye, apima nagamba nti onsabye kino naye kituufu kikugwana, onsabye kino naye kirungi gy'oli tekigenda kukukosa, yoyo omulezi omutuufu. Ate ffe bwe tuyimirira eno tubagamba musabe Allah kyonna kye mwagala, Allah agenda kukibawa. Eddiini yaffe teringa ddiini y'Abaganda baffe mu ddiini munzikiriza endala nti mujje omulema agenda kutambula, mujje muzibe agenda kulaba. Eddiini yaffe si bweri. Eddiini yaffe ekola nti omulezi waffe yalina amaanyi ag'enkomeredde, yasalawo okukyusakyusa embeera nga bw'aba ajagadde. Omulimu ogwaffe gwa kusaba, omulimu ogugwe gwa kulaba kiki kyalondawo. Allah subhanahu wa ta'ala musaasizi asobola n'obbikuwa byonna nga bw'ebikumenyedde omulundi gumu. Osabye edduweemu n'agikuwa, n'akusonyiwa amazambi, n'agikwongera mu bulamu obuddako, n'akuddirawo ekizibu ekijja mu bulamu obwo ku lw'okusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga lwaki abatusookawo abalongoofu tebaasuulanga step bwe kyatuukanga ku kusaba Allah subhanahu wa ta'ala. Baasabanga Allah ne bwe gwabanga munnyo, baasabanga Allah subhanahu wa ta'ala ne bwe kaabanga kaguwa kangatto. Lwaki? Okusaba kuno Allah nina obwesige mu Allah subhanahu wa ta'ala okusinga neiba wange alina omunnyo gwenjagala. Nti obwesige bwe nina mu Allah bw'amaanyi n'okusinga ebintu bye nina mu kiyungu. Tingenda kusaba Allah subhanahu wa ta'ala ampe ekintu newankubadde ndowooza nti bwe nsaba neiba agenda kukimpa, naye nsobola kukisaba Allah subhanahu wa ta'ala. Kubanga buli lw'osaba Allah, Allah akwanukula. Ate enyanukula za Allah zeezo. Abantu bagenda tuuka ku lunaku lw'enkomerero, Allah balage ensozi z'emirimu emirungi, bagambe nti ezo z'edduwa zo bulijjo z'osaba, Allah akwanukudde olwaleero. Kubanga Allah yakusuubiza kwanukula, teyakusuubizako n'olunaku n'olumu okuwa kye wali omusabye. Tulekeraawo, ate bwe tubanga tubadde tukikola tugende twetondere bye tubadde tukigamba, kubanga Allah si bw'atyo bw'atusuubiza. Ekisembayo, tewaliwo kakwate wakati wa budde ki Allah bw'atwala okuwa ky'omusabye n'enkolaganayo naye. Kankaddemu, waliwo abantu abatudde wano nga bwe basaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah abaanukula. Ngira agenda okusana agamba nti bannange nze nasabye Allah ekintu gonokola wayiseewo ennaku 2 nga tabadde asaba Allah akimuwadde, ng'obulamu bumwanguyira. Nga waliwo n'omuntu atudde ng'alina kyabadde asaba Allah okumala emyaka 2 Allah tannakimuwa. Owange gwe afunye ekintu mu bwangu, tolowooza nti kitegeeza nti enkolaganayo wakati wo ne Allah ya muwendo era ya mulembe. Era owange gwe atalaba Allah tewamusaba, ng'olabanga Allah atannakwanukula, ng'olabanga Allah atannakuwa ky'omusaba, toggwamu maanyi era n'olowooza nti enkolaganayo wakati wo ne Allah erina obuzibu obugirimu. Kankuba ebyokulabirako bino wammanga. Iblis alayhi laana, Allah subhanahu wa ta'ala amugoba mu jjana, amugamba va mu jjana kkirira ku nsi. Mu bimu ku byasaba Allah subhanahu wa ta'ala yamugamba nga Allah bw'atutegeeza anzirni ila yawmi yub'athun, ngusaba Allah nindirizeemukko mpaka ku lunaku lw'enkomerero, olunaku lwe bagenda okuzuukizibwa. Ng'asaba Allah tamuggyaamu mwoyo, asaba Allah tamujjulula mpaka ku lunaku lw'okuzuukira, mpaka ku lunaku lw'enkomerero. Iblis asaba Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amugobye mu jjana. Wulira okwanukula kwa Allah mu bunnambiro, innaka minal munzarin. Kiwedde, togenda kufa mpaka ku lunaku lw'enkomerero. Iblis Allah n'amwanukula mu bunnambiro. So bwe bw'otudde wansi n'olowooza nti engeri Allah gy'annyanukula mu bunnambiro enkolagana yange naye nnungi nnyo, nedda, kiyinza okuba ekigezo. Bw'otatunuulira bwangu Allah bw'akozesa kwanukula n'otandika n'oggulawo n'edduuka nti abanga balina ebizibu mujje mbasabire, nze Allah bw'awulira, enkolagana yange ne Allah nnungi, nedda si kyekitegeeza. Kwana Iblis baamuddamu mu bunnambiro. Emyaka emeka Yaquba alayhi salam gye yasaba Allah addemu okusinkana mutabanyi we Yusuf. Abantu batugamba emyaka 4, abantu batugamba emyaka 8. Nabbi wa Allah, Allah n'atwala emyaka 8 okumwanukula. Iblis Allah n'amwanukula mu bunnambiro.
kitukakasa bukakasa nti enkolaganayo ne Allah subhanahu wa ta'ala teyina kakwate ku ngeri ki Allah gyakuddamu. Allah ayinza okuddamu mu bunnambiro, Allah ayinza okulindiriza ku byonna, tekuli kiraga nti ono wabbeeyi mu maaso ga Allah oba ono si wabbeeyi. Tekitubuzaabuzanga mu mbeera yaffe gye tukolaganamu n'abantu eyo wabweru nti nze ondaba bulijjo kye nsaba Allah akimpadde, temunzannyirako, nze enkolagana yange ne Allah nnungi. Nedda si kye kitegeeza. Kuba ne mulabe waffe Iblis bw'atyo bwe yamwanukula mu bunnambiro. Munkubudde obw'ebbeeyi obw'okwanukuliramu edduwa zaffe, kekadde wakati wa khutuba ebbiri nga nsaba nze naawe tunenyeze Allah subhanahu wa ta'ala atusaasira ensobi zaffe ze tuze tukola olubereberye. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum wa lisaa'iril muslimina min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على تمان الأكملان على المصطفى المبعوث رحمة للعالمين. All praises are due to Allah subhanahu wa ta'ala, the creator and sustainer of the universe. We pray that he bestows endless peace and blessings unto the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Respected brothers and sisters in Islam, our khutbah today has been about something important in relation to our supplications to Allah subhanahu wa ta'ala. And with me today are about 5 or 6 points that are there for us to understand what is the framework of dua, what is the framework of our supplication to Allah subhanahu wa ta'ala. And in a few minutes before we conclude our khutbah, allow me put out these points to you. Point number 1, Allah subhanahu wa ta'ala has never promised to give us what we ask him. When I raise my hands up and ask Allah for anything, there is no anything like I will give you what you ask me for in the Quran. All what Allah does in the Quran is call unto me, I will respond to you. Allah only promises a response. But people like me standing in front of you continuously tell people that ask Allah for anything and Allah is going to give you whatever you ask him of. Allah has never promised us to give us what we want. Because if he were to do that, it would mean he is not good of a Rabb. He's not someone who is good to nurture someone. Because as a parent, a good parent does not give the child whatever they want, whatever they ask for. A good parent is supposed to establish, he has asked for it, the baby has asked for it, but do they really need it? Is it really important for them? Isn't it harmful for them? Because they are good in nurturing, they're going to establish all that before they give what the child is asking. They may give or not give or give an alternative. So when we stand in front of you and continuously tell you that ask Allah and Allah is going to give you what you ask for, we apologize. And I do apologize on behalf of everyone who has been telling you this previously. Because Allah subhanahu wa ta'ala has only and only promised a response, and he has never promised to give us what we ask him of. That's point number 1. Point number 2, that when we call unto Allah subhanahu wa ta'ala, we are just asking Allah subhanahu wa ta'ala and we are not placing an order. The hyper-consumer society we live in today is that I want something and I want it right now. And we think that just like it applies with you ordering food in a restaurant, just like it is you ordering something from a supermarket, you think that that is the relationship you're supposed to have with Allah subhanahu wa ta'ala. So when you come to ask Allah subhanahu wa ta'ala for something, it's supposed to be in your mind that I'm only asking Allah and I'm not placing an order. But the good thing is, whenever you ask Allah subhanahu wa ta'ala, it appears as if you are just asking, but Allah subhanahu wa ta'ala will never let you go empty-handed. Because he promised a response from himself, that whenever you raise your hands to ask him, he's always going to respond to you. And the kind of response that comes to us from Allah subhanahu wa ta'ala is upon the terms and conditions of Allah subhanahu wa ta'ala and not my terms. So when Allah is responding to my call, it is on his terms. He knows the how he's going to respond to me. He knows the when he's going to respond to me. He knows the what he's going to give me. But when we call unto Allah subhanahu wa ta'ala, we assume all the authority that I want it now. I want it this time. I want it in these measurements. No, those are not for you. Those are the terms and conditions with Allah subhanahu wa ta'ala. It is Allah to decide them, not me and not you. The other point is, me sitting down and supplicating to Allah subhanahu wa ta'ala
Those 5 minutes I dedicate to supplicate to Allah subhanahu wa ta'ala are more precious than me receiving what I ask Allah for. For example, if you're asking Allah for a good house, a good job, a good spouse, that moment, the 3 minutes you use to ask Allah for a good job, a good spouse, a good house, those 3 minutes are more precious than you receiving the good job, the good house, and the good spouse. Because you are talking to the Lord of the worlds. You are talking to the creator of the heavens and the earth. If I was to talk to the president, and take your requests to him, even when he doesn't respond to me, I cease being ordinary. You begin looking at me as someone special because I have a special connection with the head of state. And I'm not talking about the head of state. I'm talking about Allah subhanahu wa ta'ala, the creator, the initiator of the heavens and the earth. So we're supposed to know that asking Allah subhanahu wa ta'ala, the 5 minutes, the 3 minutes, the 10 minutes we dedicate to ask Allah something, those minutes are more valuable, are more precious than Allah giving us what we asked Him for. That's the third point. The fourth point is, when Allah subhanahu wa ta'ala is responding to our supplications, He chooses any of the ways, because we said it's upon His limits, terms and conditions. It's not with us, it's with the conditions are with Him, the terms and conditions. Allah subhanahu wa ta'ala could choose to give you what you ask Him immediately or in a short while. That Allah can give you, you ask for something, within no time you receive it. Or Allah subhanahu wa ta'ala give it to you now, I'm going to give it to you after 10 years. I'm going to give it to you after 5 years, after 2 years. So it is Allah to dedicate that I'm going to give it to you after some time, not right now. Or sometimes Allah subhanahu wa ta'ala could forgive you the sins that are in the same value and weight of whatever you're asking for. You're asking Allah for a good house, a good spouse, a good car, a good job, and Allah might not give you that, but He might forgive the sins. He might forgive me and you the sins that are in the weight and value of whatever I'm asking Him of. And if we are to make that choice, I would say, Allah, don't give me that good house. Forgive my sins I've committed. But Allah saves you the burden. He leaves the door open for you. He says, your duty is to ask. The response comes from me on my terms and conditions, not you. My duty and your duty is to ask Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala might waiver a calamity that is coming your way instead of giving you what you ask Him of. You're asking Allah of a good house, a house worth $1 billion. What Allah will do is say, I'm not going to give you the house you're asking me of. I'm going to take away the disease that is coming your way. I'm taking away the cancer. So you sit down and begin crying, Allah is not giving me what I asked Him of. Allah gave you better, brother, sister. Allah gave you something that is better than what you asked Him of. He took away the calamity that was coming your way, and He did not give you what you asked Him of, because He's our nurturer, He's our creator, He is our Rabb, He's our Lord. And the last point is, there is no connection between the time Allah takes to give you what you ask Him and your relationship with Allah subhanahu wa ta'ala. Don't ever be deluded by thinking that since Allah responds to my supplications immediately or in a short time, never think that your relationship with Allah is better because of that. And don't ever think that simply because it has been a while, you've been asking Allah subhanahu wa ta'ala for something for 10 years, for 20 years, and Allah is not giving you that thing. Don't ever think that your relationship with Allah is bad. Maybe Allah wants to hear your voice many times. That's why He's not giving you what you're asking Him of. That He wants to hear your call. He wants to hear your voice every night. You asking Him that. Maybe your connection is good with Allah. That's why He does not give you immediately. So the example we are going to take from here is the example of Iblis alayhi la'na and the Prophet Yaqub alayhi salam. When Iblis asks Allah subhanahu wa ta'ala after being chased out of Jannah, he says, Anzirni ila yawmi yub'athun. Oh Allah, let me live till the day of resurrection, till the day they will be resurrected. And Allah immediately responds to the call of Iblis. He says, Innaka minal munzarin. You are going to live till the day of judgment. And Allah responds, Allah gives Iblis what he wants immediately. But when you look at the prophets of Allah, the messengers of Allah, these are the closest people to Allah subhanahu wa ta'ala, but their du'as took some time to be responded to. Like Yaqub alayhi salam begs, calls unto Allah subhanahu wa ta'ala to reunite him with his son Yusuf for 40 years. Some scholars say 80 years. For a prophet of Allah, Allah is taking 80 years to respond to his call. And to Iblis,
The farthest creature from Allah subhanahu wa ta'ala, Allah responds to him immediately. So brothers, sisters, there is no connection between how fast Allah responds to your call with your connection with Allah subhanahu wa ta'ala. أمرنا الله تعالى أمرا ابتدأ به نفسه حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضوان الله عليهم أجمعون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.